Twali watandise okubitambuza nti finally Martha is off the shelf. Kiri kitya tubuulire wafunye bbazabaza nga omulenzi wo. Yes, I'm off. The shelf. Bbazabaza naawe. I'll tell you when I'm ready. Nakubagamba. Kati ekituufu kiki? Ekyabwe kyomumanyi. Ekituufu kituleese wano kutubuulire ekikyo buli kimu kiba kituufu mu ngeri yo bw'okiba okitegeddemu. That's why ffe tuzze otubuulire mu ngeri yo Mu ngeri yange. No, I'll tell you when I'm ready. Mumuze bale nawazize bitutuka. Tulaba ebifaananyi biyitibwa n'ebibbazabaza mwakoze obuyimba ogenze n'opostinga n'ogamba nti My book. Yes, it's so sweet like soup. Oyo bw'ola bingamba. Watuuse paka ku leve y'etesitinga n'otegeera nti ali swiiti. Like what? Like soup. No, would you have a statement? That's what I wanted to tell you. Line eri mu luyimba oba just okijja ku mutego ya mutima gwo? Line. Omujja kitegeera ffenna tutuusizza okubagamba naye njagala abeeko kyabagamba yita nebakugamba nyinza okugamba ate naye tabiweti kyogamba amaka gakulembera omusajja yo ayamala okwogera ngaoddako kirina okuba baako obugambo bw'omuweerezaayo from the bottom of your heart kuba kaliko otugambe tujja tugambe tugamba akako bazabaza eyidi bazabaza bazabaza you're the handsome boy I know. Nze muyimbi nyimbye kagambo kange kiremu tubagemanyi gwowulira gw'oyagalayo mu bonna gw'oyagalayo oyo gwe balonze eyakiggala n'akiggula ekiki ekiki n'engeri gy'onyirira abasajja omusajja yeyakwagala kikazi ekyo gwe muli eri bw'otambula ku streeti nga buli omu akwepikira owulira otya ate munaye nange mbiwulira mumwe naye nange sibira oba banti I don't know. Really? Mukazi omulungi nga bwe twenda bakugambako I don't know oba banti andabika ntiisa nange mbiwulira mumwe mugamba kyeka babeera eyo nga bayogerera eyo naye batya okungamba simanyi. Did you see this coming okula nti abasajja banaabakya oba kitandise kati okubawaye? It has always been like that. It has always been like that. Even my nabeeranga awo ndaba nange balina baboyfriend kati oli wagamba nti wadiba ndabika balina respect ebanteekako ate balaba I deserve more than they can at that moment. Kati kino tekyonoona nga gwe omukyala manyi bagamba omukyala abeerawo okugambibwako tekyonoonayo kubeera omukyala self-esteem yange confidence eri way up there omuntu olina okugisa wansi yes ate manyi kindi mabegakawo wali olina oluyimba ne Eddie nemufuna butakkaanya buno bwali soft. Yeah, well, always even within the 12 first one, try find it good no. Byonna byabaawo naye tetwabiranga it was like just a technical issue. Twawulirako nti baigeze okukkirizibwa kubeera ku YouTube channel yawe. Teruliyo ku YouTube channel yange balugyayo naye I performed the song as if tuli grateful that we did that project at our first. Bwe wakola ne Eddie yawe ekyo kitaaminga otya? What do you mean? Like okukolako ne Eddie yawe nga wakisanga otya?
It was growth, growth for me. Nafuna studio experience with him. Then shooting with him. So channel chanyongera kuba kati abantu abawuliza music wange bamanyi nti nina various bazinisa, I come back and sing. So do you wish to do any other project with him? I don't know about that. But so far not yet. My single project. Yes. Bagamba nti asabiriza abawala Maybe that's his personal life. kyogerako gwe naye Who's the life? Oh. talina kyeteeka kino oba otidde butitugamba Nje nandibagambye. ekitegeeza bano abawala abavaayo ne bagamba nti abasabiriza It was for us it was a professional project. Kuba project hiyo yafunibwa company Black Magic Entertainment. So ebisigadde it was all about going to studio Kampala era bwe bamaliza ensonga zaabwe yeah. so it was a perfect deal. It was, I would say, a professional deal. Yes. ate waliwo allegations ezava neziraga nti okuggibwako oluyimba ku YouTube channel byava ku bizibu ng'ebyo ebyokuba nti yali akusabiriza n'ogaana era n'asalawo akupanishingi bw'atyo. How true is that? No, it's not true. It is not true. Nga bwe nagamba it's a technical, nakitolanga yali technical problem. So ekituufu saakitegeera kyali ki why we don't have that song on our YouTube channel and ekituufu saakitegeera. So netutambuliza obulamu. Abawala abava nga bagamba nti Eddie yawe abasabiriza era bwe bagaana okukola bye baagala ennyimba zaabwe azigaba. Ku ggwe olowooza kituufu kye boogera oba bamuwaayiriza nga ggwe yakolako ne Eddie yawe? Byonna beera ne their own side of the story. Ate byonna beera ne experience ye yanjawulo. Okitegeera. So maybe bakifeesinze which is not right because omutuusa akumanya exactly what has happened. Maybe they are facing it hasn't, so you can never know. So tulina all sides of story. Naye lwaki kiri kukwata ku Eddie yawe yekka? Buli muyimbi avaayo asongamu Eddie yawe, buli muyimbi avaayo. Gwe wavaayo kintu kyekimu, Karo Nantongo kintu kyekimu, ono muwala Shiba era the same stuff. I don't know really. Ng'ogyeko Eddie yawe gwe kyali kikutuuseeko ku producer yenna omuyimbi yenna bwali okozeeko naye? Of course, there's challenges mweziri even in studio. Naye oluusi nze ngamba tubiyisaako amaaso because oluusi tugamba maybe ndi muntu mukulu, even this person has a right of doing it. Ate mu abasajja olaba even mubikola other women, not only in the music industry. N'abakazi abalala ne mu offices ba lawyers baani omuntu asoma ebitabo agenda ng'ayagala omulimu, they face the same challenges. So at times we need amaaso because we're saying, oh, maybe ndi muntu mukulu, oba you're trying to respect that person, you know, netubisako amaaso. But they happen, the challenges are there. But you as a person, I always say, olina okusticking up your own values. Nomanya nti this is me, this and this and this. Omuntu kasita kitegeera nga kyakote, you move on with life. Yeah. So since that person is irrespective, so Sarah Nogama, since he is respective, come away. I'm facing okay, Katononyo. Yeah. Eddie yawe in particular.
just olina ebibuuzo bibiri byokka ekyo kiddemu nekiddako kyokka tugende tugende kukiddako sakuddemu ekyo abantu baagala kumanya bayira we abawala bangi this man ffe tumuwa ekitiibwa mu industry tetwebuuza ati bwatyo kwekusala okumenya I don't know. Nazo kugambye I simply worked with him. So simanyi embeera ziwa kuba simanyi sigenzeeko na muntu ono oba somewhere. So simanyi. I do not know. kirungi using your girlhood skills walaba n'engeri gyakolamu okodibwa nga tayogedde ebigambo byayogera ng'omubiri gwe gulina kye gwogera. No, all I should say nti abasajja bonna should learn to respect women. Yes. Oyinza n'okikuba okikoze nga olowooza ono muntu mukulu oba biki just learn to respect women. To respect nyende kuba kati olaba kasinga ffe nga yeffefe abakyala nezija nekutachinga in private places oba nezija nembako engeri gyenjogeramuko naawe nga tekusanyusa. Let's learn just to respect each other. kirungi okuzibikiriza omuntu ayinza okwonoona ggaawo kyali hudu naddala abayimbi abato si kirungi kati lwaki omuzibikiriza ate ndandikubuulira